بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من العلم لا ينفع، ومن القلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن الدعاء لا يستجاب. أبو بكرزا توسوكتين الله تبارك وتعالى ننجي متينا مجه أقتل بكيندف الخالق يتود الله سبحانه وتعالى بالنبي طلبا نبي الطلبا يقام أنت عالم الغيب والشهادة أما نبي لبواكو نبي طلبواكو الله سبحانه وتعالى ناسكو بونغو مكرزا بوانغوكفو نجفانا نيشانغو بغوندي ومدون ومتما قتشكو الجكري الله سبحانه وتعالى يقام أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون أبانغا وكرزا ما من أبشالا الله سبحانه وتعالى يقام أنت قبويتو ناكو بوتشكو مليلا ومتغيري omukyala botunya ku taata w'abaana taata w'abaana botunya ku maama w'abaana abazadde abiri mutunya ezzadde lyammwe lino erivudde nga tto suloona akuze muto atuuse ekiseera ina ekiseera kyabaddeko ng'okutegeera kyayagala akaaba bukaabi. Maama n'ategeera nti omwana ono mwetaavu wa kuyonka. Maama n'afuna information okukaaba kw'omwana ono n'amanya nti omwana ono ebbugu mulimutta. Abooluganda Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugamba mu ayindala tilatarqabunna tabaqan an tabaq, yegati ngenda bayisa mitendera abange twebuulirire. Allah sikobongo bw'omukkiriza yangu omutegeera agonde nga ye kennyini yeetunuddeko. Oluvannyuma Allah n'aleeta ebirala ebitali ku ggwe. Yagamba nti yumsiku ssamaa an taqa ala al-ard, yagamba nti nze mfaniridde eggulu eryo obutabakuba obutagwa ku nsi kuno. Yabuuza nti abange mumbuulire lubaale ki? Mumbuulireyo muwanga mukasa ani lubaale gwe mmanyi yenno w'Abaganda n'amawanga abalala benna ebasinza ebitali Allah ebiyinza okuwanira eggulu eryo obutabakuba. N'aleeta ekinene Allah n'agamba nti Muhammad qul ara'aytum, abaddu bonna abalina entegera ey'okwagala okungattako babuuze kino, balaba batya in ja'ala Allahu Allah subhanahu wa ta'ala singa abafuulira obudde ow'emisana nga bifaanana kati. N'agamba nti sarumaddan ila yawmi al-qiyama, ne bugenda nga kagenderera obudde nga tebuziba paka ku kiyama. Yabuuza nti man ilahun ghayru Allah, lubaale ki gwe mumanyi? Ani gwe mumanyiyo Katonda? Byonna bimusinza ebitali Allah. Allah abuuza nti leetayo ky'omanyi ekiyinza obbawa ekiro nga Allah aganye obbuzibya. Aye yedda wansi weeyo n'agamba nti era Muhammad abaddu bano wabuuza abakyala n'abaami ezzadde lyammwe. Allah aleeta ekibuuzo ekimenya entegeerayo omuddu yenna ayinamu obuwoomerevu obushiriku. Omutima gwo taliinu juludika, omutima gwo gugonde gudderi Allah subhanahu wa ta'ala ila dhikrillah. Yaleeta ekirala mu ayo naga nti Muhammad abaddu abo bambuulize singa Allah subhanahu wa ta'ala bafuulira obudde bw'ekiro ne buziba magaribi wonna otumanye otuseeya subuhi nga buzibye, tutuuka mu solati duha nga bukyazibye. Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza ekibuuzo ekirala ekinene ti man ilahun ghayru Allah, Katonda ki gwe mumanyi atali Allah ayinza obbazirizo ayinza obbakeesesa obudde? Wali yaleeta ekiro misana obutabuzibya, wali n'aleeta ekiro obutabukeesa. Abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okutendwa mu butuufu bw'okutendwa nga tagattiddwako kantu konna. Omuddu yenna n'afa nga tagasse ku Allah,
الله سبحانه وتعالى موامولي أجسنوا أولئك أصحاب الجنة بولنين الجنة أتهم فيها خالدون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يقامت أصحاب الجنة تبقينا قوم الكفار أصحاب الجنة أبافي لك التوحيد ما موابانا يود الله نتينا الدقال يقوى قلب بليا مريسا وبري وارا وكيني بمبيرا زاوي ركبير ركعتين فقط بويتم ومكرزا نوان جقر الله سبحانه وتعالى الله مكاه الله مريراه أبكبكا ركبير فقط سوى الله سبحانه وتعالى يقامت وهو على كل شيء قدير تينت ممنيا تينت ثم تجي كبري صونغ إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير نونيا يوم قد صوروا كل سيشارو نا صوروا شيء ميرا ويك نونيا يوم قد ينزو كوي ميرا شاري ساوى بيري نونيا يوم أبساو نا ينزو كوي ميرا كوا ولمبو نابري موت إنو مساوى ما ينزا كوزيكو بيا كوزيكو نبكوزينغا مسانا كتوالا بنانغا كتساغاني تجزا كدقلا ngori yuhyi wa yumit nanyine kwa mulamuna kutwala baba yagadde alese kiragoche Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna rabbaka fa'alun lima yurid akulanga waba yagadde agagga waza nakendeza aina bagesiza nekigezo kyobwavu abakyala anonyo oluzalo saba Allah tabaraka wa ta'ala wayagala abana balezo musajja bayagala saba Allah subhanahu wa ta'ala omuvubuka oyagala mukyala mulongo saba Allah subhanahu wa ta'ala oyagala se سبحان الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى اتقام الله يقول يقامت ولله خزائن السماوات والأرض الله يقامت ينزل نام ونكا جنسنا جقلو نونيا يوم ققا تكيني رمسينتزي سنغابة دمو قاقا حقيقيا وإنوب ققا وانما الدلا أين اكسرة ياجي توسينغا تقولا ناتولي وكاريا كسينتزي نوغنو كان سجوا تواكيرا سوا كمي nakera mwakedi nakerero na balansinga bino mwera likirim kuwama nyire ero bana batabalansinze bitabo fa asbah bugera kera kumachango musajjo na limbavu Allah subhanahu wa ta'ala atagobako atakendera mawanikage abuluganda bakiriza ines gamide kitali Allah obokoze wi muganda wake abuluganda bakiriza mbufunze tugenda kujecho kuiga mu hadith je nkonyeko mutandikwa atugamba Aba Huraira omusajja yasingo kunya ahadith yagamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalingo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo byeyogerange bigambo bino oba Aba Huraira atugamba nti nabbi yasabanga nnyo Allah aruba ebintu bino bina Allah Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga yekingiriza nnyeri Allah amutaase ebintu bino bina amutaase ebintu bino bina Allah subhanahu wa ta'ala yasimuka ibada enkulu zatuletera mu Qur'an kwe kumusaba ekyo kiri wajib ala kulli muslim okusaba Allah kiri wajib hatta baulama bagamba bonna alqawlu arraji' baulama bagamba nti omuddu atasaba Allah ofuna ezambi kuba buli lwotasaba Allah oba ogenda kusaba ghayru Allah abaddu obatasabye Allah bafuye mmindi abatasabye Allah basabye ruwale abatasabye Allah abaddu beesigamidde bagagga baabwe abakyala batasabye Allah bageze mbaseeka abayita abasomeddwa kakongolirwa hadha shaitan ayajidduke هذا من جنود يجمع الجري الشيطان أبانك سبع الله كمت وقال ربكم دعوني أستجب لكم موسى نينبوا توينتو إذاك سبع الله تنيني جريان كولا ننجي زينب محمد صلى الله عليه وسلم يسران أنيو الله سبحانه وتعالى أبا هريرة نباتو نميزا تنبك يسران أنيو الله يكينجريزا نيري الله سبحانه وتعالى كمان الله سبحانه وتعالى وهو خير الناصرين الله يمتاسا سوكا سيمبايو yenna ayagala okwesigamira ayagala okutasibwa Allah yabuuza nti yansurukum Allah yagamba nti yansurukum Allahu fala ghaliba lakum singa Allah asalawo abataasa ebizibu byonna bikutaasa obulabe bwonna obuteekeddwa ku basiraamu Allah atutaasa Allah yatuwa endagaano nga wallahi la shakka fihi teriimu kubuusabuusa waman asdaqu min Allahi haditha ani asinga Allah okwogera amazima Allah yagamba nti yansurukum Allah فلا غالب لكم سن الله صلى وبتاس تريا يزبوا نقمت ويخضركم آية جسكوجزكم بزيبو اليوم نقمت ويخضركم الله سبحانه وتعالى سناكتا ناكو جاكوبكم الوي الله قامت من إله غير الله يأتيكم لا الله سبحانه وتعالى قامت من ذا الذي ينصركم من بعدي عفوا الله قامت من ذا الذي ينصركم من بعدي
ani ayinza obbataasa nga si Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawuzika aya ey'ekitiibwa n'agamba nti ala Allahi falyatawakkali almu'minuun abaddu abakkiriza Allah ewa Allah gye beesigamira gwe tuba twesigamira omubaka Muhammad sallama ensonga zo zonna yazoolekezanga Allah Aba Hurayra atunyumiza hadithi ene nyimpi n'agamba nti omubaka Muhammad sallama yekingirizanga nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala yasabanga nnyo ebintu bino bina Aba Hurayra n'agamba nti sookera ddala yasabanga Allah n'amugamba nti Allah inni a'udhu bik Allah neekingiriza gy'oli min al-ilmi la yanfa' Allah nkusaba otaasa irimu etagasa Allah nkusaba otaasa irimu etagasa abanga ilmu feyaffe gye tulina yonna ilmu gy'olina ekugasa abaddu bawulama baleeta ekigambo ilmu nafi' ezimu taarifu zaayo nga irimu egasa ye irimu yonna gy'olina nga yuqarribuka ila Allah ng'ekusembeza eri Allah dera abanda baganda ffe bangi abavubuka maniyu yeri mu mutwe eri mu gy'olina abaddu bangi mu mutwe gikwateko togikwatako folapu akola y'amaanyi naye nga teyinza kusoma yasaluna abakyala omusanga yeri mu gy'alina buzannyo buno bwalaba oyo yazanya bamuyita gundi yazanya firimu we n'azanya akazannyo kalo kaali ku gundi kalo kaali ku tivi we erimu agiina naye nga tamanyi kufuna wudu abanga erimu oganyuddwa kino eri mu gy'olina erimu egasa omuntu yenna w'olabira nti irimu gy'olina ekugasiza bw'ebanga irimu eyo gy'olina bw'ogisa mu bwogi ekuasara nga irimu eyo gy'olina ekusembeza eri Allah ekulagirira ekuziyiza Allah kino akigaanye Allah agambye teeka nabbi yasabanga Allah amutaase okumanya okutalina makulu era abaddu bangi omubuuzabuuza history w'ekibiina kyawagira mu politics n'amukunyumizanga bw'akaba amaziga wallahi batubbawo mu 2001 ne bakwata mu bululu omusajja wallahi bukaan n'akaaba ng'alinga jeneza eri mu maaso ge akaabira kibiina kye irimu ano gyayogera ye mukaabi amaziga naye nga omusajja omuvubuka afaanana bw'ati omuvubuka n'osanga omuvubuka nga tokaabanga amaziga butamanya Qur'an n'osanga omuvubuka nga akaabira omuwala gw'abadde ayendako amukyaye wallahi alidde ssente zange naye wa Allah kuki Allah akutaasizza zambi wali mwebazizza nnyo nolongosa gyali abange sera Allah subhanahu wa ta'ala atwala irimu etugasa nga wenyeroleeta irimu eri waggulu wa irimu yonna huwa al-Qur'an al-Karim ye Qur'an ey'ekitiibwa bonna bagala baffe abafulumye mu jamia bonna bakhirij abafulumye simanya bano bashariya bano bahadithi bano bafiqhi bano baani basobya biki bonna irimu yaabwe gikakasa obutuufu bwayo ebbanga lyemalanga okujja kwetekontagana na Qur'an oyimiridde otya mu kusoma Qur'an mutwe gwo mulimu ki kale olina irimu tetujja kukkakkanya nti olina naye bw'obanga tolinamu Qur'an mu mutwe gwo bw'oba olinamu ki abaddu tumanyi taarikhi wa maniyu abaddu tumanyi taarikhi wa KCC abaddu tumanyi taarikhi wa Uganda gye yatandikira pulezidenti yasooka yaddako n'akola ati ono n'akola bw'ati omubaka omumanyi okanga omuvubuka akaabira musambi wallahi batuuza omusambi waffe koki oyo yantama simwagala akaabira musambi naye nga buli mu taarikhi nti omubaka baamukuba Taif yavaayo amannyo ge baamukuba engato nezijula omusaayi Ehudi naye omukuba amannyo gaabiri agange gaalivuddemu gonna nga siga mbaka ge gavuddemu naye baamukuba Ehudi omubaka amannyo gaabiri ag'ekitiibwa teyafa nago baagajjamu omuvubuka n'aseka bwe bakuba maniyu n'akaaba abange irimu gy'olina ekugasizza ki irimu gy'olina ekugasizza ki noonya baganda baffe bano abakutte Qur'an hamiran Qur'an baafuuka ba mikolo kujjayo awajja asome aya 2 bamufuuwa ssente bamukaddasa bamuteeka eno yalya enkombo yatuula erya ye Qur'an yakwata kufuna bikiiwa ya duniya Qur'an yakwata kufuna ne bamaama amannya gakyuka tumanyi ni mama Hafiz wama adrak amanya gat mama Hafiz guni kikusembeza kyewa Allah nga mutabani we yakwata Qur'an naye nga asaza bimemeya yakwata Qur'an furaha yali wansi mbisabye yepale yakwata Qur'an yali firimu z'obwonolefu yakwata Qur'an yayimba aganyuddwa ki irimu emugasiza Allah gyamutadde mu mutwe abazadde abaana bamwe bamanyi ki omwana w'omusanga asensula biology erimu nnungi nnyo omuntu singa agigattamu eddiini omwana omusanga asunsula Napoleon
Napoleon okuba yatandika paka wakoma we bamuziika n'amagumba ge gye gali kati wetwogera agakola bwe kati bannasaale kati bakola naye nga tamanyi Khadija yaani muwalawo asoma Romeo and Juliet bano abaana bwe bakola literature asoma obutabo nga 8 ne wallahi n'obutabo 8 bw'asoma yonna bujaana gwera nga basetinzemu ebibuuzo 3 obutabo 8 ebigambo byange mbitegere bulungi. I'm not advocating for illiteracy. Sibagaana kusomesa baana bammwe naye kyannaku omusiraamu yenna okusoma nassala emyaka 3 primary emyaka 7 gye 10 nojja mu secondary emyaka 6 gye 16 mutabani wanaagenda ku university asoma koose etandika ya myaka 3 degree emyaka 19 nga muwala otamanya alifatiha bwefaanana tamanya alifatiha bwefaanana. Omwami maama w'abaana irimu ono gwatusinga mutegeera bwetulemu tumaama w'abaana olaba alina irimu egasa emusembeze wa Allah nabbi Yekingiriza nga bwekingirizaga nti Allah ntaasa olwo bulwa irimu esagasa ope irimu engasa amakulu ensembeza gy'oli empa obugombo kukugondera. Abahulire n'atugamba ekyokubiri obanga tetunnava ku nsoma ya ilmu oba ku nsonga ya ilmu Allah tabaraka wa taala n'aleeta ng'alaga enkizo y'abamanyi yagamba nti innama yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abasinga mutya min ibadihi al-ulama bebamanyi bateekeddwa okuweebwa ebitiibwa byabwe ebbanga lyemamalanga nabo beewadde ebitiibwa gubadde mulembe guno ng'owulya doktor yamenyekera ki ng'ebigambo byayogera n'omwana owappiwanu agaseeko olimba doktor ebbanga lyemamala ng'osoma ng'omwana ali mu pistu y'oluwarabu atula wate ekigambo kya seeka kyayogera seeka olimba amawuledi nedda dwa 40 seeka otulimba tezirina bujulizi seeka ddeeno gye watandikira mu primary gw'olaba yadisi ne bwebanfu nga nabbi bamusomera eddwa ya 40 ani yali asinga Abubakar okwagala nabbi yali muyaza amanyiza n'atagimusomera nabbi omukwano gwe yali eri Abubakar omukwano gwe yali eri nabbi obwagazi bwe eri Khadija yafa nabbi n'atuuka okujuliza abakyala abaalingawo nga bafunamu nabbi embeera etali nnungi n'ajuliza Khadija naga kale Khadija abakubaawo nabbi yali lwazamanyiza Khadija eno n'atamukolera ddwa ya 40 yali mulyazamanyiza okwagala kwe yali amwagala abange Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba idkhulu fi silmi kaffa tuyingire obusiraamu tubugweremu tuyingire obusiraamu tetugenda kutegeera busiraamu buno okujjako nga tubutegedde ng'abaasooka. Toyinza kutegeera busiraamu buno okusinga mbaka toyinza kuteeka mu busiraamu buno kintu kigenda kusembeza eri Allah okusinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala n'agamba nti yarfa'u Allahu alladhina amanu Allah asula oba agenda kusula alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat agenda kusula abaddu abakkiriza mummwe banna tawhid abawudde Allah mummwe amakulu si bonna. Waliwo abalina ebibbo by'abalongo mu ffe waliwo abalina obulira bw'abaana abakyala buli bwagirawo ati omusajja n'akoza mu nva nti senga kye yamugamba entegeera akalira k'omwana kakwatiganewa n'okwagala kwaso ku musajja ono n'akalira k'amwana kiki wasinga okufuna raga kiki wasooka okufuna ogenda okulanga kagenda okuwangaza obufumbo bwo senga bwate bwe yagamba entegeera ennafu anaagifiirako naara jahannam khalidina fiiha mukhalladan fiiha abadan tagenda kuvaayo. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ekyokubiri mu ayo n'agamba nti yarfa'u Allahu alladhina amanu agenda kusitula oba Allah asitula abakkiriza mummwe n'agamba nti walladhina utul ilma darajat n'abo Allah bwe yawa okumanya abanyina baleeta hadiisi y'omubaka nabbi yagamba nti mawutul alim okufa kw'omumanyi omu abanga tulina obulungi bwa irimu nabbi gy'asaba irimu egasa omutto Allah nga yakwadde irimu egasa nabbi n'agamba nti mawutul alim okufa kw'omumanyi abalinganze kimbuyege abalinganze 1000 bafa ne bagwawo nga seeka ajibwako irimu ali ku nkola ahlu sunna wal jamaa ali ku nkola adawatu salafi omusajja nga tafudde seeka omwesimbu ayogera nga ati Allah ayogera nga agamba qala Allah ta'ala qala rasul ayogera nga tayogera kusiimisa abantu wabula ayogera kusiimisa Allah afa abafaanana nganze abatayira tebamanyi ne tufa 10 ne tugwawo ekitiibwa ky'omumanyi nabbi awanjagira Allah amusaba muwa irimu egasa. Ekyokubiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nasaba Allah namugamba nti ntaasa min alqalbi la yakhsha nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala otaase omutima ogutaliimu kutya omutima ogutaliimu kutya nabbi yagamba inna fil jasadi mudga mu mutima muno mulimu ekibiri hadithi mpaavu naye yagamba nti ekibiri kye ekinyama kino bwe kirongooka omubiri gwonna gulongooka naye ekinyama kino buli okyonooneka omutima omubiri gwonna gwonooneka nagamba nti wa innama hiya alqalbi ogwo gwe mutima nabbi yaddingana nnyo Allah n'amusaba n'amugamba nti ya muqalliba alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika wala tu'atka kyasaba Allah owange Allah obukyusakyusa w'emitima nkusaba omutima gwange ogunyweze ala dinika ku mateeka go wa ala tu'atka n'okugondera wali osabidde ku mutima gwo omuddu akaaba n'asaba emmotoka asaba emmotoka teri egganye naye teri kisinga kukufuganga bw'ofaanana kusinga mutima guno buli ogunaalongooka ogenda kukola bingi ebisanyusa Allah akuwa ebingi by'owulya by'oyagala nkaddamu buli omutima ogunaalongooka ogenda kukola ebirungi bingi ebisanyusa Allah akuwa ebingi by'owulya by'oyagala omutima abanga emitima gyaffe gifaanana gitya nabbi asaba Allah ntaasa omutima ogutatya waliwo abaddu Allah bayogerako mu Qur'an yagamba nti walaw annana nazzalna alayhim almalaika wa kallamahum almauta wahshirna alayhim kulla shay'in qubla ma kanu liyu'minu yagamba nti waliwo abaddu abali mu nsi amakulu ng'okukakanyala emitima gyabwe kwe kwakakanyala Allah yagamba nti ne waaliese malayika nga ye nabbi malayika nedde amatugga wano negamba nti mubuuka ki Allah toyenda malayika nejja negamba muti nti malafsa tosaala bbaawo saala lillah bakutte eddugendo osaale malayika nejja negamba muwala wano gwolabanga ekkula ku kyalo n'obulungi bw'omutenda bw'ayina nga Qur'an tamanyi kugisoma malayika nejja nemugaa nti afuswa tuula wansi osome yasaruna awo Allah n'atujjawo n'agamba nti oba wakallamahum almauta oba Allah n'aleeta emirambo aleeta ekifaananyi okulaga obukalu w'omutima nga gwakalubye tegulimu kusyo tegulimu bugonvu n'agamba nti oba Allah n'aleeta mulambo n'aleeta kitaawe yafa lowooza ku jjajjaawo lowooza ku maamawo tokyamulabako gw'olinda kyolowooza okola ki maamawo ke yagenda gwoddako kitaawo ke yagenda gwoddako kale bonna obayina leeta bassengawo bakkojjaawo bonna we bali gwoddako naye Allah n'aleeta omu ku bo ku baafa n'agamba nti sula kya Allah omukyalo ono wa haramu muleke tomuzzanga Ramadani ewedde kitaawe yafa najja n'agamba nti mutabani bakubina erijjanga bijjidde mu mbeera ya shayatin najja n'omulaba ng'avaayo mu ntaana n'ayimira bukolokolo n'agamba nti mutabani eno gyendi wookya longoosa eri Allah Allah ekifaananyi ekyo n'akijjawo n'aleeta ekyokubiri n'agamba wahshirna alayhim kulla shay'in qubla oba Allah n'aleeta ebiwuka nga bye byogera timunnanga omushiriku gamba la ilaha illa Allah wane Allah n'ayogeza ebiwuka timunnanga kya Allah ekyenye nekigamba kya Allah Allah yagamba nti omuddu ng'aleeta ekifaananyi ky'omuddu alina omutima omukakanyavu yagamba nti ma kaanu liyu'minu tebaalikkiriza n'ebinene ebifaanana bwe bityo nabbi kyasaba Allah mugamba nti Allah akusaba otaasa alqalbi la yakhsha omutima ogutaliimu kutya ogutaliimu mugonvu Allah guntaase yasabanga nnyo Allah tuli bani Israil nga namaliriza ebigambo byange bani Israil Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara mu surati Baqara yennyini era kyekyafayo ekigiisa Baqara ne Musa agamba bani Israil nti Allah abagambe musaleete abasajja bagamba Musa ekyafayo mabega waakyo waliwo omusajja yali atiddwa mu bani Israil ne banoonya ani amusse ne bagamba tumenyekera ki tugende wa nabbi wa Allah atubuulire ani asse Musa olwamubuuza takimanyi n'agende wa Allah abasajja bano balina omuntu gwe basse mu bo beebuuza ani yamusse Allah n'agamba nti genda obagabe basaleete wallahi abasajja Musa banoonya ansa abagamba nti Allah bagambye ansa gye mwagala musaleete bamugamba nti Musa atattakhidhuna huzwa oyagala tufuula ba muzannyo tukubuuza yaso tugamba kusala nte wulira bye baddemu Allah emitima mifu ekyafayo kinene Musa abagamba nti Allah bagaye musaleete efaanana bweti ereese ebitendo byayo ekyafayo mujja kuddayo tusome kyenjagaddemu oluvannyuma bagonda basaleete eyo bwe basaleete
ne bagenda nga baddira Allah nga bayalagira nti paati eno gye mwasaze ku nte mugiteeke wano ku mulambo guno, era paati mugiteeke wano, era paati nga paati gye baasaze ku nte bagenda bagikoonaganya n'ebifu Allah nga bwe yabalagire. Kyafayo kiwanvu. Omufu ono yali afudde n'asituka n'ayogera n'agamba nti gundi ye yanzise. Omusajja n'addawo n'afa. Ne Allah yagamba nti oluvannyuma lw'okulaba ekyafaayo ekinene bwe kityo thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, wallahi tereebuulirira ne ansa gye baali banoonya. Allah yagamba nti emitima gyayongera kakanyala, emitima mirwadde. Abange emitima egyaffe, omutima gwetaaga kusabira nnyo gufire ku tawhid. Tujja kulaba ero nga lahya ekirevu ky'amaanyi, engoye wansi kasiis, masha Allah tabarakallah, haja oliisa abantu, osibulula abantu bikolo, ozimbye omuzikiti, n'enkomerero yo lwayisa nnyo omutima gwo gubeeremu okushu, gubeeremu ogulamu emitima gyaffe okumanya tegiri mu bugonvu. Abaddu tubeera mu ssola, omuddu n'agenda e China n'asuubula, n'atunda, n'alya amagoba, n'addayo n'asuubula, ali mu ssola ya raka bbiri. Omutima tegulowooza ku Allah. Si bwe baali basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu, omubaka n'asaba Allah n'amugamba nti min an-nafs la tashba'. Allah nkusaba otaase omwoyo ogutakkuta, nkusaba otaase omwoyo ogutakkuta. Era abaddu bangi Allah ebyengera byatuwadde adamul qanaa, bwe bulwadde bwe tulina. Asaba Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Allah akusaba ntaasa obutakkuta. Era abaddu osanga omusajja alina abakyala bana, alina owabweru gwakuukuuta naye gwayendako, wallahi ng'alina abakyala bana, alina abakyala babiri, alina abakyala basatu, alina omukyala omu. Tunuulya ku muvubuka agenze nga buli gyagenda okuwasa bamugoba, tannafuna chance wasanga buwasizza, tekikumalira omutima gwo gukkute, weebaze Allah. Nabbi asaba Allah amuwa omutima omukufu, amutaase omutima ogutakkuta. Tuyabagana afe abayingidde mu riba, omusanga alina obukadde 1,000 n'agenda mu riba, ayagala ayingire mu baddu abasuubuza obukadde 5 n'ekikumi ne bakirya, n'adda mu kyalo n'atandika okulima empafu. Eyajjanga mu kyalo bw'ati n'abalambulako ng'alina akamotoka, ajja na boodabooda, ajja yenna ajjudde enfuufu, naye ng'ali musajja mugagga olw'obutali bukufu bwa mutima, n'ayingira mu riba. Abaddu tuli babi, abaddu tuli babi. Oba olyawo muyinza okuba muli balungi, abaddu bannaye babi. Nga nange kwendi hatta fil maasi ma qani'u, abaddu tutuusana ku bwononefu ng'obudde omutima tegumatira. Bw'ayenda ku mukyalo omweru ayagala muddugavu, bw'ayenda ku muwanvu ayagala kati mumpi, kati njagala, wallahi nga maasi naye nga nago gennyini tamatira. Nabbi asaba Allah amuwa omutima ogumatira. Nabbi kyagamba Abu Hurayra mu hadisi endala empanvu, namugamba nti Abu Hurayra, warida bima qasama Allahu lak, siimanga ne Allah kyakugabiridde. Omutima gwo gubeere mukufu, buli w'onaasiiba ne Allah kyakugabiridde, takun agana nnaasi, ogenda kuba gwasinga abantu obugagga. Abaffe tuli bamativu, abakyala bagenze mu ndagu, anoonya mwana mulenzi nga Allah yakamuwa abaana nga 6 abawala. Lowooza ku muddu atalina mwana n'omu mu dduniya muno, ng'okyakomplaininga ku baana b'olina. Allah munnange nze abaana, nze nzaala abaana, nze nzaala abaana. Lowooza omuddu alina sente, wallahi nga talina mwana kadaaga, alina ani? N'abalala abagagga abalina sente, naye nga wallahi talina mwana, onoonya fiizi, yanoonya mwana gwaweerera. Nabbi kyasaba Allah mugati Allah nkusaba obukufu bw'omutima, ntaase omwoyo ogutakkuta. Buli omwoyo guno ogutakkuta ogenda kuvaamu emize gy'obuteebaza Allah. Buli omwoyo ogutakkuta ogenda kuvaamu embeera y'ensaalwa. Buli omuddu w'otekkusa ne Allah kyakuwadde ojjamu embeera y'obutayagaliza, ojja n'okululunkana. Obutakkuta buzaala obubbi, bano abaana boolaba babba, emitima mirwadde. Allah ne mwana wamuwa obukadde 5, olwedde omutima mulwadde, yalwala obutakkuta, ajja kumaliriza bbye. Ekisembayo Abu Hurayra radiyallahu anhu n'agamba nti omubaka yasabanga Allah n'amugamba nti era nkusaba otaase min ad-du'a la yustajaba. Allah nkusaba otaase edduwa ezitaanukulwa, nkusaba Allah otaase edduwa ezitaanukulwa. Atugambye okumusaba mu ayina Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Baqara, yagamba omubaka nti wa idha sa'alaka al-ibadu anni
abaddu bange bakubuuzanga nti ndiwa bagambe nti inni qaribun ndi kumpi nnyo ujibu dawata da'i idha daani kumpi nnyo n'okwanukula omukooze bw'aba nkoowodde. Allah n'ayita conditions bbiri eziviirako oba oli awo dduwa okubeera nga zaanukula. Yagamba nti falyastajibu li walyuminu bi, abaddu nange bakole ebyange byejagala. Ekyokubiri babeere nga banzikiriza. Allah n'aleeta endagaano nga nyaffe ajja tumalira awaffe edduwa zaffe zaanukulwa. Eri mu taarikhi tuveeyo, omuddu omu yali awandiika ku Nuuhu Mbogo. Eri mu taarikhi tuyinza okukeerewa tuziga nti awo yali nabbi bwekya. Omuddu yali awandiika ku Nuuhu Mbogo n'agamba nti ku mulembe gwe kwaliko omusajja yali kuno, yali mu Uganda muno. Omusajja n'avaayo n'agamba nti nabbi. Nuuhu Mbogo nkakasa yali taweza Qur'an gy'olina mu mutwe. Nuuhu Mbogo erimu gy'olina leero yali tagiweza. Oba abalimu bonna be tulina mu Uganda muno nga Nuuhu Mbogo taweza erimu yaabwe, naye nga erimu gy'alina entono wallahi agikolerako. Yawulira dda nti teriyo nabbi oluvannyuma lwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agenda awulira omusajja yeeyita nabbi. Bagamba nti Nuuhu Mbogo n'agenda n'atuukira omusajja ono nga naye bw'olowooza ku bameka b'otuukidde abeeyita bannabbi n'obakomako newankubadde akubye naye ng'omugambye. Nuuhu Mbogo bw'agenda n'atuukira omusajja baga nti n'amugamba musajja gwe toli nabbi. Omusajja n'amugamba nti musiraamu obadde ki? Bw'oba oyagala okukakasa nti ndi nabbi enkuba egenda kutonnya ku Lwokusatu, eddemu etonye ku Lwokuna, eddemu etonye ku Mmande. N'alagula nti enkuba egenda kutonnya ennaku mmeka? 3. Nuuhu Mbogo n'amugamba nti byonna oba etonye oba tetonye nywezaawo. Eyasembayo mu bannabbi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja ne wayitawo ebbanga, Allah subhanahu wa ta'ala akolanga w'abayagadde. Hadithi emu nabbi yagamba nti omuddu yenna bwe yeesigamira ekintu kyonna Allah amutwalira eyo. Allah subhanahu wa ta'ala akola ekinene, atonnyesa enkuba. Olunaku akasajja lwe kaayogera Olwokusatu, Allah n'agitonnyesa Olwokuna, Allah n'agitonnyesa olunaku olw'Emmande ng'akasajja bwe kaayogera. Ne kagamba Nuuhu Mbogo nti obirabye? Sagamba ondabye otegedde? Fastakhaffa qawmuhu, abantu booko ne bakakubira emizira. Nuuhu Mbogo n'anyweza naga nti newankubadde yatonnya Allah yagitonnyesa. Allahu anzala mina as-samaa imaa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Allah yagamba nti asamazi atonyesa enkuba. Nuuhu akakasa nti newankubadde bwekite wekiringa bwe wayogera byonna byaliwo bi isnillah, kwagala kwa Allah. Tolina kye wakola, tolina ekyokutonyesa enkuba tekikufuula nabbi, kiri mu mukono gwa Allah. Oba gwe oyinza kubeera ku mbeera ki? Wetutuusaawo weeteeka mu bigere bya Nuuhu Mbogo oyinza kubeera ku mbeera ki? Bagamba nti akasajja kano ne kakwata Nuuhu Mbogo ne kamutwala mu kkooti ezaaliwo ez'Abazungu, ne kamugamba nti ssebo ono onampakanya, abuuza abantu bange agamba nti siri nabbi. Nuuhu Mbogo n'anyweza nti toli nabbi. Eddiini yange gye nzikiriza eŋŋamba nti teri agenda kujja okugjako omubaka Muhammad sallama eyasembayo, teri agenda kujja ba'dahu oluvannyuma lwe. Ne basala ensala eyaabwe ey'obulyazamaanya nga bulijjo, ne bagamba nti owange obujulizi ono bwalina yakulagula nti Mmande Olwokusatu n'Olwokuna n'Emmande enkuba egenda kutonnya bwe kiri. Nuuhu Mbogo n'agamba nti bwe kiri. Allah yatonnyesa enkuba eyo kweza ennaku. Allah yatonnyesa enkuba kweza ennaku. Naga nti Nuuhu bakuwangudde. Omusajja ono olina omuyiririra, yaleeta obujulizi, obujulizi obwo buliwa? Ne bakuba emizira, abaaliwo abalokola ne bakuba emizira ne babuukabuuka. Kyembadde njagala mu taarikhi oyo omutono, Nuuhu Mbogo n'afuluma wabweru w'ekkooti. Ekkooti mwe balamulira. N'ayiwawo ekutu ye n'asala raaka 2 abakeezi. N'asala raaka 2, bwe yamala okusala raaka 2 n'asala salaamu. Oluvannyuma n'awanika emikono n'agamba nti Allah, omusajja oyo bw'abanga nabbi ave mu kkooti omwo, bw'aba si nabbi tavaamu. Nuuhu n'amala n'azingako enkutu yaddeyo mu kkooti. Abayingira mu kkooti, musajja n'akutuka n'afa.
awo nyini teyavaawo edduwa ezaanukulwa feezaffe mmekaze tusabye nga Allah alaba tolina mwetabu toli bubasaana kubeera ng'omusaba emmaali gy'oli ya haramu engoye zoyambala za haramu abaana bagimusa abaana b'oku kyalo banyirira naye balyaki ng'emmaali ya riba omukyalo obusente yabujja mu bbulaaka alunda obukokaawo maama w'abaana butetenkanya omanyi maama w'abaana nga sente zasinka olowooza oyinza kusaba Allah n'akwanukula Nuhu Mbogo asabira omusajja teyavaawo noonyaayo omuwalimu noonyaayo omuddu alina edduwa ezaanukula ayinza okukola ekyo olw'obukende bw'edduwa zaffe oba oliawo zetusaba Allah nga twetaaga tulongoose n'okunyweza ennyo mu kusaba Allah nga tukakasa nga tusaba kuba nabbi yatuga nti mubanga musaba Allah musabe nga wa antum muqinuuna bilhijaba mumusabenga mukakasa nti Allah agenda bbaanukula tera omukyala asaba ezzadde ng'abuusabuusa neha Allah nafa omwana omulenzi ono alaba kinene kyokka bw'agenda mu ndagu omusawo n'amugamba nti ogenda kuzaala abalongo ekyakaka jjajja bw'ogambye jjajja oyagala kuwakanya bajjajja omukyala n'anywezaawo nti jjajja tewali buzibu ngenda bazaala naye nga gy'agenze omusamize Allah bw'atamuwa mmere ayayuuya musajja wo tuyebaka n'ageregeza afuluuta agenda emmanju yenna ali awo sambala mukyafu naye ng'omukyala alina sika mu musawo omuganda wallahi nga talina sika mu Allah tabaraka wa ta'ala bi'sa adh-dhalimiina badala oba okyusizza bubi oba olamudde bubi abanga abakkiriza omubaka yasabanga nnyo Allah ntaasa munnange okubeera ng'edduwa zange tezirimu ezo z'oyanukula amakulu ng'asaba Allah nkusaba obeere ng'onnyanukula edduwa zange abange tulongoose kyemmaliriza nakyo dume omubaka Muhammad sallama aba ali mu muzikiti agenda okulaba omusajja awalisa emikono akaaba amaziga wallahi nga musajja mwetaavu fakir jidda wallahi nga mwevu nga bonna basaba bakakasa omusajja we bannange yeetaaga Allah mwanukule basahaba ne bagamba nabbi banaye musajja oyo ng'embeera mbi musabireko Allah nabbi n'abagamba nti mwemulaba muti Allah ayinza kwanukula ati omusajja afaanana bw'atyo ng'emmaali gyali ya haramu engoye zayambala za haramu obuli bwasulako bwa haramu kyatambulirako ekyebagalwa kya haramu Allah ayinza kwanukula ati omusajja afaanana bw'atyo abange tuwala haramu oba oliawo edduwa zaffe zinabeera mu dduwa ezaanukulwa omubaka yekingirizanga nnyo eri Allah ebintu bino bina naffe tubiteeke mu dduwa zaffe tuyitize nnyo bisaba Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un أستغفر لي ولكم سائر المؤمنين فتوبوا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم هو التواب الكريم